mwenna gye musinzira okubanga mulaba omukutu guno gwa UNIQE Media tubeebaza ne tubagamba nti mwebale nnyo mwebale ddala Mukama yeebazibwe. Tukomyewo ate okulaba nga twongera okusomesa bye tulowooza nti bye bituufu. Sijja kukyetekako nti abasomesa ebituufu byokka. Tusomesa bye tulowooza nti bye bituufu kubanga buli gwendeeta wano abeerako ne message ayagala okuwa. Message gy'awadde bw'aba asomesezza oli waddembe okugitegeera n'obutagitegeera omanyi nayo choice. Okutegeera okwagala okutegeera omuntu kyayogera n'obutayagala mmanya eba choice. Naye era omala ogitegeera tukongerako nti oli waddembe ogitwala n'okugireka. Ogwaffe tuba tugukoze ogw'okujja ne tuba nga ate twogera eri mmwe okutuusa obubaka kubanga omuntu watumwa aba alina okujja ayogere ate obubaka abutuusa eri eyo gye bamutumye. Samikege Manya gange Roland Seruyima ku kamera yabadde yaliko bayagamba yabaddeko naye yaliko okulaba nga ate buli kimu okifuna bulungi loud and clear. Nja tandika programu eno n'okutumira abantu abamu olwo yangambye ntumiraako bamuyita Mami Joy Tendo. Nkwagala nnyo era kubanga mulaba programu ze tukola. Then waliwo omulala bamuyitaani Debbie something linyandyerabidde bannaaye onansonyiwa naye nga naye wadde ogamba in fact wayombye wangambye Sami nakukola ki nze nga tontumirako ate nga nkulaba ne nkufollowinga nnyo. Nange kimanyi weetegedde gwe yawandiise comment eyo. Nkwagala nnyo sikuyinaako buzibu era nkweyanza ne ogamba tojjanga okwo. Kale tuba tukomyewo ate okulaba nga twongerayo we twakoma. We najja wano ne face gye mulaba ku screen yayogera byeyayogera omwami gwe nnina n'asomesa byeyasomesa. Byonna byeyasomesa yabisomesa nga abijja mu katabo kano akake ke yawandiika oluvannyuma lw'okwolesebwa. Akatabo bakayita The Seven Churches of Kampala. The Seven Churches of Kampala kawandiikibwa omukulu gwe bayita Mukuta Jonathan Mukata. Yes, kiri Mukata Jonathan era nga captain both w'emmeeri wano naye ate agamba mukwolesebwa Katonda yamuwa ekya captain lwa nsonga oduumira battalion. So waŋŋamba so alina byeyayogera. Questions ne zijja nnyingi zenjagala tubeere nga ate tuddamu nga tunaba kugenda mu maaso. Bingi byalina okutegeeza eggwanga naye namugambye aye ne tukkaanyiza wamu naye naŋŋamba nange nga mbadde nkirowoozaako nga sinnaba kweyongerayo kansooke ntangaaza ebibuuzo bye nalabye mu comment section. Mwenna nno tubeebaza ababuuza ebibuuzo abakomentinga nga temuvuma temutyoboola temujerega naye nga mwerespectinga. Ne bagamba nnyo njagala nnyo aba discussing on principle. Kale yatandika nange programu eno nga nze kino nkyogera nga nze singa UNIQE Media naye nga nze bannange mutugjeeko olumu akajanja. Mu nsi eno temuli alina monopole ku Katonda. Tewali alina monopole ku Katonda nti ono yasinga okutegeera Katonda era we mumuvaako mwe mugenze mu geyeena. Nze nga nze akajanja mukanzigyeko manyi Katonda wange gwenzikiririzaamu era mumanyi yanfiira ku musaalaba ebibi byange byonna nenenya. So tojja mu inbox yange kumbuulira kigambo ndi redde enewe okuliza ekigambo nsobola naye tojja mu inbox yange to criticize me about things ebyolowooza nti bikyamu. Jangu ngoze tweyongere okumanya ekigambo kya Katonda. We discuss as people. Oyogere kino bikule wano nange yongere tubikule wano twesomese ngaffe naye tojja mu inbox yange
kumbuulira bibyo byolowooza nti bye bituufu. Omanyi tulina ekizibu Captain, nga nansonyiwa nsinaba kuwa kwanjula kweyo kubabuuzaako. Tulina abantu nga balowooza ebibanyiiza bo ng'abantu bye birina okukolebwa omuntu okgenda, bye birina okwewalibwa omuntu okgenda mu ggulu. Oba ontegedde nti oli waba tayagalira ddala kino yalowooza kyekirina okukolebwa okugenda mu ggulu era kyekiraga omulokole. Nange nnyina bye saagala ng'omuntu, mbirina bingi naye ate sibisiba ku bantu, sibibateekako in the name of oba oli mulokole do this. So nze nga nze Samike manyi Katonda, nsaba, manyi when to do what and how to do it. So akonjagadde nkayiseewo. Bangi abagamba abaliyo bempulira Sami tali mulokole, bikitizoke siri mulokole, tukitwaliraawo naye message gyendeeta ngireetera mmwe, so gitwale oba gireke. Siyombye naye njagadde ekyo tukijjewo. Njala obuuzeko ku bantu then tutandikiraawo. Haleluya. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amiina. Batumiddeko mwenna abantu ba Katonda abali eyo, abawuliriza, abagoberezi ba UNIQE Media era abajagala n'oyo agenda okugisangiriza okugigwako bugwi nga nze bwe nagigwako mba nscrollinga bwenti nendabayo ka point nenkola ki abo bonna, kubanga obubaka obubeera ku mukutu nga bwa Katonda, ye Katonda yennyini akutambuza n'akola ki n'obusanga. Bebaza era mbatumiddeko, mbaagaliza okuba obulungi era mbaagala nnyo. Amanya bampita Jonathan Mukata nga ndi kapiteeni wano ku nsi avuga emmeeri naye nga ndi kapiteeni mu ggulu, komanda w'eggye ly'abamalayika. Oli waddembe okukkiriza oba okugaana. Ensi eno ngazi, ebintu bingi bye tutakkirizaganya nabyo. Ogenda waneko nga abantu balya emisoto, balya kyere, naye gwe n'okugula bodduka buddusi. Kati abali ojja kugamba bali nti si bantu bembadde njogerako abo balowooza nti bye batayagala Katonda, bye batayagala nti bye bitwaza abantu mu ggulu. Era bye bitwaza abantu mu ggeyeena olw'okuba bo tebabyagala. Kaakati osanga wano omuntu ali omusota mu Uganda, oyo bayinza okugamba wa masitaani. Ulira twegomba Abachina n'Abakorea naye eri basolooza emisota mwe buli ku TikTok obalaba nasolooza emisota nga asolooza ki enseenene n'agisiika n'agirya. Ekyo tekibayisa evil because that is abantu balya nnyo ebintu ebibeera mu environment yaabwe. Abantu ababeera ku mbalama z'ennyanja n'emigga babeera bavubi era balunnyanja, obulamu bwabwe butambulira ku byannyanja. Ate abeeyo mu nsiko eyo era nabo balya nsolo z'omu nsiko. So kaakati kibi nnyo omuntu okusalira omuntu omusango, especially ebintu bya Katonda. Katonda munene nnyo ate mugazi nnyo ate taggwaayo. Omanyi lwaki nkireese mu ntandikwa eyo kuba byonna tugenda byogerako same topic. Waliwo comment gy'otunulira n'osoma n'olaba n'ogaa naye mu butuufu ono agiwandiisa ajjawa moral authority to write this. Oli naakugamba nti tosuubirayo eggulu obeera ng'osabira eno n'eno saala n'okwatula Manya. Naye kankyogera oli yawandiise mbu tosuubira mbu ogenda mu ggulu oba tosabira wa Kayanja oba wa Fanero. Kati mutima ne weebuuza, where does this guy or woman get the moral authority to write what she's right or she or he's writing? Oli naakugamba nti oyo yagwa dda tagenda mu ggulu. Gwe Katonda. Oba ntegeera kyengezaako kugamba
nti nze ndowooza abantu nga ffe twewadde nnyo amaanyi ge tutalina, twewadde self importance gye tutalina kakato abantu. Sami, obubaka bwe tuleeta kati nga nze bwe ndeeta wano ŋŋamba nalaba era Mukama yantuma naye sigambye nti ekiri wabweru wa kino nti kikyamu. Naye era ne Katonda okulabikira omuntu kati nga ffe abaatuma aba ayagala omuntu gwe kikwatako yenenye, kubanga mu maaso ga Katonda nga tonaba kussa mukka guli ogw'enkomerero osobola okwenenya. Agamba nti ebibi byonna ebibanga biddugala bitya nga bikwafu bitya jangu. So kaakati bano abantu betulumiriza kati Mukama balumiriza tona ali bwati ali bwati n'oyo gwe bagamba nti yafa as long as munda muli bagamba nti wafa, okufa okw'omwoyo si kwe kufa okwaki okw'omubiri. So okyalina obudde okwekuba mu kifuba n'ogenda newokola ki neweenenya. Noyinza okubanga byokola bambi tomanyi nti bikyamu. Kati nze Mukama nandaga n'agamba nti onaalabika bwati, onaafaanana bwati, n'ekkanisa efaanana bweti, nefaanana bweti. Abasebererayo oluusi oba oluusi omusumba, abantu omusumba oyo baasumba nga tebakimanyi. Kakati gwe nojjayo ekyebuziba kyo kye batamanyi bagate mumanyi kino kiri bwekiti ne bwekiti naye Mukama takyagala. Oba mulaba bwekiti ne bwekiti naye mazima gennyini kitegeeza kino era muli mu kubola. Not condemnation. All right. The 7 churches of Kampala Katabo waliwo abadde bambuza basobola kafuna batya byonna bye tugenda okwogerako kwolesebwa okwateekebwa mu katabo kano kubanga omulimu oba walaba vidiyo zaffe ezasooka ne captain ye omulimu gwe wiponi ye pen teeka right kyekyamutumibwa byalaba byonna abiteeka mu katabo n'abeera nga ate obubaka abuteekamu. Waliwo abaŋŋambye 1 afuna atya akatabo waliwo kewajjako nako aka President Museveni. Yes, akafuna atya. Then waddewo n'abambuuza akatabo kano aka the 7 churches of Kampala bakafuna batya. Basobola okunkubirako oba olinawo ennamba. Gwe ojja kubawo ennamba for the moment abali ku mukutu basobola okunkubirako oba oli ku UNIQE media kuno osobola okunkubirako akatabo kano n'okafuna ka mitwalo 3 mwemuli ebisingako bye tuyinza obutabimalaayo wano mu katabo kano. Wakati nga sinnagenda biri mu katabo kano basically nalabye nga bagamba maybe Kayanja team gave you money. First of all nga tonaba kuweta lugalo luno kutayipinga kubanga tukozesa lugalo simu. Soka otunuulire omuntu gwogamba nti yalidde. Kati kyendabika wano si kyendi. Kyendabika si kyendi. Wetaaga okulaba biography yange. Nze nali ntuuseeko ku airport emu nga Prime Minister alina okufuluma eggwanga naye nga talina genda nga tandabye. Ng'emmotoka ziri wali nze saayita na ku checkpoint. Congo Kinshasa. Prime Minister amusisinkana ssaawa 2 ez'ekiro mu office nga nninze. Kati sinza ayinza okugenda ew'omusumba yenna wano. By the way, ono research, the average pastor omulokole wano wa senior 4 drop out. Average pastor. Sigambye nti bonna naye bw'okola average mu 100 oyinza okusangamu aba university graduate nga 10%. Mu 5 n'osangamu ayina masters ejo balungamizibwa mwoyo mutukuvu. Tekina buzibu naye education eno erina omugaso era erina kyetugattako kinene. So kaakati nze okugenda nkubulirako ebitono about myself. Osobola okugejinga ani asobola okugenda n'atuula n'omusumba n'amusasula nti njogerera bwoti ne bwoti. Mba nina kugamba omuntu oyo aba talina dignity. He has nothing to lose. Kubanga enkya ajja kujja wano ayogerera ono bulungi
ate omanyi grid tokkuta kulya enkya ogende wa opponent we naye akusasule naye akola atya nze ayogera nina abaana abali mu America abali benzaala benaweerera I have engineers I have accountants I have what nze ngende omusumba mpe nze nzije wano njogere wasami njogere nnungiyo omusumba nze kennyini sirina kanisa gye ngenda togenda kumpulira nga nkugamba nti genda mu kanisa gundi kubanga I have justified that person mu maaso ga Katonda. Katonda yekka ya justifying. Kizibu nnyo Katonda okugamba omuntu okuwaana omuntu omwana w'omuntu kubanga ekyawandiikibwa kiri kiriya nti all have fallen. Teri mutuukirivu n'ogo. Kakati nze okuvaayo ne nkugamba nti gende waagundi mba nkugambye nti omuntu oyo mutuukirivu obuyinza bwe sirina era omwawudde kitekiriyo ekibaleka bakitegedde then kanjewno kino nendowooza simanyi oba kyemba nkola Roland bwe mba nsoma comment nsomereko neyagiwandiise kikola okay nga tonnaba nze Kayanja tandabangako sirowooza nti nnyimira mu maaso ge wali nga Katonda ye mujulizi n'agamba nti omusajja oyo nali mulabyeko nze era mu butabo omwo mpandiise ku makanisa 7 kale abasumba 5 ababa balokole naye omu yekka yasobola is the one who can identify me nti oyo mumanyi nga yali andabyeko akatabo kamwogerako okay we shall talk speak later kubanga ye yali mukwano gwange ono ndabako redeeming souls aga this man is not of God avoid him tukwewale toli wa bwa Katonda obijjawwo it is ekyo kiri expected kubanga gambye Katonda oyo Yesu Kristo yafiira ku musalaba n'akulokola naye okimanyi nti bamugamba nti ye mukama w'emizimu oyo gwe ŋŋambye baga nti oyo yakulira emizimu olaba asobola okugigoba wa mizimu olaba asobola okugoba emizimu yayinza okugamba ekituva wano ne mugenda so kakati oba mukama waffe ye kenyini yayogera n'agamba oba batulugunyanze oba bapersecutinga nganze naye olwo kati mmwe naye don't fear be of good cheer for have overcome so kati ye oyo yawangula bwe tumunywererako teri kijja tuwangula naye simanyi ye kwasinzira gamba nti this man is not of God ayina ensonga ze naye kyenze kyemmanyi kiri kimu nti tali informed kubanga bw'obeera informed ku kintu nze ali informed ku nze tayinza kwogera kintu bwe kityo kati musaba oba abalina endowooza eyo basooke beekeneenye ebintu byenjogera kwegamba nga tonnaba kuwandiika na commenti nga sooka weetegereze yes kale then ono agamba kandabe wano tutandikirewa okay ono ye Edgar ndaba Edgar Ketu agamba sikkiriziganya na muntu agamba nti olina kubeera mwavu ng'oli bw'otyo okulaga Katonda wulira Jesus yagamba ekitiibwa Jesus yagamba ekitiibwa n'obugagga buli mu nze kitegeeza nti ebimu kubiraga nti olina Katonda bugagga obutaliiko buyinike abasajja bonna abaweereza Katonda mu Bayibuli baali bagagga kubanga Katonda yabakyusa kyerategeeza ekirala sikkiriziganya na muntu mwavu kugamba nti alina Katonda abeera alimba ono Edgar, one of my sons is actually called Edgar. He's a civil engineer. Kati nsuubira oyo alimu oba mu myaka egyo. Now, eri omukulu Edgar n'abalala abalina endowooza eyo. Nti yakkiriza olina kubaamu n'akasente. Kati amikisinze ebintu bibiri. Obugagga bw'ayogerako, obugagga obwa Katonda obwa Yesu Kristo bwe yali ayogerako bulala nnyo obugagga obw'ensi.
obugagga obw'omwoyo gemaanyi. Omuntu asobola okulagira omuzimu ne gugenda, oyo w'amaanyi. Omuntu asobola okusabira abalwadde ne bawona, w'amaanyi. oyo w'amaanyi nnyo. Kubanga omuntu asobola okukuba kuzuukiza balamu, omuntu asobola ayogera ekigambo ekiramu ekireeta obulamu, oyo mugagga. Era Yesu bwali ayogera ku bugagga bwe yali tayogera bugagga obw'omubiri. Tunuulira abatambulanga ne Yesu. Petero yamubuuza nti olwo ffe abalekawo ebyaffe ne tukugoberera tulifuna ki? Yagamba nti mulifuna 10 ku nsi ne 10 mu ggulu. Agambye nti abaweereza Mukama bonna baali bagagga. Bonna, you should be judged by your words. Ategeeza bugagga ki? Kyenvudde nga nti amikisinga ebigambo bibiri. Obugagga wano kati wano mu Uganda omuntu gwagamba nti mugagga yalina amayumba, ebizimbe, alina zimotoka, alina ebintu bingi ebyensi, alina amataka. Bwe si bwe bugagga obw'omwoyo, obwo bugagga bwa mubiri. Abika ategeeza bwa mubiri. Ayotegeeza bwa mubiri. Then kiri alimbye okugamba nti abaweereza Mukama bonna baali bagagga. Katutandikire ku Elijah. Omusajja yayita omuliro ne guva mu ggulu ne gwokya yasulangana mu mpuku nga talina na waasula, talina na kyakulya. Gundi gwe yatraininga Elisha yalina okutunda buli kimu. Bagamba yali apulawinga nte n'akola ki? N'agenda n'atunda buli kimu okugoberera ani? Era jjukira nti yabulwanga n'ew'okusula. Abantu bonna Jona, Prophet Jona oyo baamugoba n'okumugoba. Kimanyi nti yafiira mu bwaŋŋanguzi. Mukama yagenda n'aleeta obujulizi, obunabbi, ntagenda kuzikiriza ekibuga kya Nineve. Ye n'alangirira nga prophet nti bali abasajja bali abalabe baffe, kubanga kyali kibuga kikyali kisingayo mu nsi obunene at that time, Nineve, Assyria. Nti bali abasajja bali abakyamu, Mukama agenda kubazikira. Alangiridde, Mukama amugamba genda osabe. Era kye kyali kimutiisiza okukola ki? Okugenda, kubanga yali amaze okulangirira nti kigenda kuzikirira nga Sodomu ne Gomora. Naye mu byonna Mukama n'amuwalula n'amutwala. Yatwalira abantu bali ne basaba, bakkiriza, ne basaba ne beenenya, Mukama n'atazikiriza ki? Jona ate yadde e Buyudaaya bagamba is a false prophet, kubanga yagamba ekibuga kigenda kuzikirira ne kitazikirira. So kati Katonda ali complicated. Jona teyalimba obunabbi bwabiri butuufu. Naye era sitira omuntu ayinza okugamba nti obunabbi bwali bwa bulimba, kubanga okusaba kwe na buli kimu bano ab'Ebuyudaaya abeewaabwe tebategeera. Eri gye yalaga be yagenda okulabula be baategeera. So kakati abantu abasinga ng'oggyeko Ibulayimu ne Isaka oolyawo ne Yakobo abalimu of legendary be baali abagagga, naye abaweereza bano abasigaddeyo, kubanga ebisinga abaweereza betwogerako abasinga abawandiikibwako baali banabbi. Naye kizibu nnyo nabbi okubeera omugagga, kubanga obugagga bufumbo, ministry. Kakati ate Yesu agamba atya, Matayo 6:24-26 agamba, you can't serve two masters. Ate go. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Yes. For this reason I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is life not more than food? And the body more than clothing? Look at the birds of the air, that they do not sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more worthy than they? That is Matthew what? Matthew 6:24-28. Tosobola kubanga obugagga buno obw'ensi nga bwe nkugambye ministry bajja kukubira essimu
property ye eri bweti emotoka yafunidde wali accident ate eri bagikutte police yagala sente bweziti kiri ekizimbo omupangisa yafulumyemu tasasudde kwegamba obeera 24 hours ng'oli ate toyinza kubeera mu mbeera eyo ate n'obeera mu kuweereza Katonda mu butuufu kakati oyo kyayogera bambi takitegeera bulungi ndowooza amala manyi waliwo abantu abaagala okusomebwako nnyo people who want to be hard naye nga takyayogera takola ki takitegeera then ono ndabako singa.c oba yali simanyi naye ndabako singa something Nakula agamba Nakula Kakande is already referred to as false prophet from as early as 2000 and maybe beyond that even. He was giving that holy water, making bread, etc. That was already showing. What you saw was already showing. Was already showing he was dying because of his gods, the Kisineke, and nothing else connected to God. Simanyi oba njijeyo bulungi naye kye kyategeeza. Nkitegedde kyagamba. Agamba Fuelong Kakande yali nabbi w'obulimba as early as 2000 okumala ebbanga oyo 2000 ye watandikira okutegeera kwe oba okumumanya naye it could be longer than that. Naye Katonda bw'agaba ekirabo takikuggyako. Abasumba abo boolaba bangi bakolanga sign post. Manyi sign post ekulaga nti kwata lino yagala genda wali kwata eryo naye nga tevaawo. So Katonda akozesa abasumba abo as a sign post kubanga bw'ogenda wa Kakande takugamba nti genda mu ssabo, akugamba ku Katonda. Najjayo ne Bayibuli n'akola ki? N'agisoma. Kakati gwe ategedde bino ebintu ebirala bw'olaba nga tosobola kutambula nabyo n'okola ki? N'omuviira n'ogenda. Kyetubola nti tugamba tujjayo ebintu bino tuzibule abantu amaaso. Nze kati okwogera ebintu ebyo sigamba nti Kakande aggalewo kyakiye. Ne njogera n'omuntu awuliriza ekigambo kino amanye wano we nina okunoonyeza Katonda oba ngendeko awalala. Ekyokubiri, Katonda abeera ludda wa? Ekigambo kye kiga nti kunoonya Katonda. Katonda kweri bamunoonya? Sami, Katonda banoonya munoonye? Gwa ngamba. Bayibuli etugamba etya? Abantu bange bazikirira lwa kubula kumanya. Hosea 4:6, my people perish due to lack of knowledge. Katonda kyasinga okwagala mu nsi muno is knowledge. Kyova olaba nti nze ndi w'amaanyi nnyo kubanga nina information, knowledge based information. Information gye mbawa eri knowledge based, eri based ku kumanya. So si kukkiriza, nze sikkiriza nti baŋŋambye siri mukkiriza. In other words, I'm not a believer. I just know. You don't, bw'oba omanyi tokkiriza. You believe because you don't know. Kati nze I give the world. Soko terezaako. You're not a believer. I'm not a believer. In other words, toli mukkiriza. Siri mukkiriza. Oli muki? Ndi mumanyi. So atamanyi yakkiriza. Yakkiriza. Okkiriza lwakubanga tomanyi. Nokkiriza. Naye nze Yesu yampa ekisa ne mumanya. Ategedde Katonda taba mukkiriza. Believers are these ones. Nsomye Bayibuli nenzikiriza. Mpulidde ekigambo musumba nga abuulira nenzikiriza. Naye you are not sure. Kati okumanya ekintu kwe kubanga wakirabako, wakiwulira, waliwo, wakiyitamu. Awo beera okimanyi. Oba tokkiriza bukkiriza. Kati nze bwe njogera ku Yesu, njogera ku oyo gwe ndabye emirundi emingi. Gwe batalina kumbuulira bubuulizi, siri mukkiriza. Ndi na mujulizi wa Yesu. Okimanyi kwegamba believer abakkiriza kyatamanyi. Abakkiriza kyatamanyi era kyava kkiriza. Balungi nnyo abakkiriza nga tebalabyeko. Naye ate waliwo ffe abamanyi. Agamba teri atuuka eri kitange
nga tayise mu nze n'agamba teri yali alabye ku Katonda okuggyako oyo yava mu ggulu nga yeegamba ye n'oyo gw'alaga oyo gw'atwala mu maaso gwa kitaawe yeegamba ye n'oyo abatono b'alonda abo abatono b'alonda n'abatwala ewa kitaawe n'abamulagako ate nga batono nnyo. So kaakati kino kiri eri ba believers toyogera kintu nga toli sure. Nina obupande don't speak something kubanga agamba buli ekiva mu kamwako it will be used against you. Kati nze byenjogera ku magezi n'okumanya bye nnina mmanyi consequences z'okulimba z'okukola ki ono byatamanyi bangi nnyo aboogera they don't know. Kati n'oyo awuliriza oyo agenda okukola comment njagala abeere sure nti kyakola akola ki akimanyi. Kyenva nzija wano ne nkola disclaimer oba ne ŋŋamba nti ono omusumba bamwogerako bino naye nze Mukama yali andazeeko mu ggulu bw'afaanana kyeyandaga kirala. Omuntu alina ekintu kirina sides nnyingi bayinza okuba nga bandagako side emu but that's not enough for me to judge. Nebiri byonna byonna bye bamwogerako bituufu. Tekitegeeza nti oyo aba yansasudde n'enkola ki nti mwogerere. Biri biyinza okuba nga wali ate abinako n'obukakafu n'ebyeninako obukakafu bibinkola ki byenjogera. So ono ebya referred to as a false prophet naye yabiwulira buwulizi. Yawulira biwulire. Kaakati nze nenjogera bye nalaba. Naye nga njagala ate okubaako kyempabula ku ekyo. Katonda akyayinza okukozesa omuntu oba omuweereza eyagwa. Waliwo omuntu ye nga teyandirokose singa kakande taliiwo. Abo gye bali bangi nga ye akapiira oli kazannya mu church kekamu attracting n'agenda nga buno bulimba nze mmanyi nti bulimba bwagamba nti juza envelope ojja kugula emmotoka ojja kukola nga kyekyamutwala naye bwagenda eyo n'afuna okumanya okwenjawulo. Omanyi kati buno obuwambe naddala obw'amadiini bulina enjegere nga 10 busiba. Waliwo omuntu nga tagenda kuva mu Bukatoliki, tagenda kuva mu Buisiraamu, tagenda kuva mu Busamize naye n'agamba kangende nsabireko eyo. Obujulizi tufuna bungi nti nze ennyimba z'abalokole zannyumiranga ye nga just amaliriza akoze eki alokose. Oli ayinza okugenda mu church ey'omusumba eyagwa Katonda yali badde asaanyaawo abantu abo. That's why even the other time naga nti tewali wano muweereza Katonda gwatakola ki gwatamanyi naye n'oyo ali mu nsobi Katonda amumanyi okujjako ayagala akole ki yenenye kubanga misleading abantu bangi ne gwawulidde amazima oba ekyama ekyo kiri gy'oli kusalawo oba osigala ng'ogendayo. Our work here is not to justify it's not to condemn or justify nti ono mubi ako kaddemu. Our work is not to condemn it's not to justify any pastor. Ako katuufu nnyo era nange kenyimirirako. Then era Eddiga akomyewo agambye ekirala ono alimba ku kayanja Katonda tasobola kukozesa bw'atyo nga wagwa n'ekirako kizeemu. Kyemmanyi sitaani naye agaba okwolesebwa n'ebirooto kati mukulu ono yegendereze gy'asena by'agamba. Ssebo ekiri ewa kayanja bya magero n'emikisa abantu basena nga ggwe ova erimbu Katonda yakugamba nnyonyonyo. Watu bisomanga we biri nti Katonda yakugambye nnyonyonyo. Katono alabika yakufuna bubi kwa Katonda alowooza alinga ggwe yagamba nti kayanja takola ki pasita kayanja yagwa takola. Naye ate kati Eddiga bodda mu katambi nagamba ntya nti kakayanja bamubanja njiri si bya magero Katono byayogerako bya magero bya mukisa byaki naye njiri Mukama amubanja njiri yatandikirako
ja prusedi wa bushenyi bulu kitugumu biki neze kyakolebwa baba zakolebwange ekyo kato ekyo kye kyasanyusanga Katonda omusajja azikola kakati abayoola ebyamagero n'emikisa nabo gye bali kati bandagako sayidi emu akugambye nyo nze simanyi kyategeeza sebe ekiri ewakayanja byamagero n'emikisa abantu basena nga gova erimbu Katonda yakugambye nnyonyonyo mwana gwe Edgar kakati awo olabira ensi ku mukutu gwe gumu oli agamba Kayanja yansasudde mulungiye ku mukutu gwe gumu oli agamba njogera nyonyonyo kikatolwa janjinga atya ani mutuufu kubo so oyo mumalirize tumuveeko ekyo kya kakati mukulu Edgar nze musaba kimu first of all musaasidde era musonyiye kubanga byakola tabimanyi ne mukama waffe bw'atyo bweyakola ki bweyagamba n'agamba basonyiwe kubanga bye bakola tebabimanyi kati oyo mukulu Edgar asooka amanye okumanya obutamanya bwe bugenda okumuzikiriza jjukira waliyo ekintu kimu abantu kye babuusa amaaso ekigamba nti buli ayogera ku mwoyo omutukuvu talisonyiibwa agamba osobola okuvumirira Yesu osobola okukola ki ne tovumiriranga mwoyo omutukuvu kati nze bwe nzijja wano nga ddala nyimiridde ku kituufu omanye ekibuuzo the most important question abantu gye batabuuza it's a two-letter question what if ako kabuuzo kakulu what if senga weebuuza ekintu ekyo tojja kumala gasamaasama naki watifa omusajja byayogera senga watyanga omusajja byayogera bituufu watyanga omusajja ono ddala yatumibwa Katonda nze nemuyita nnyonyonyo nemulifolusigondi towakanya nnyo because byowakanya tobimanyi ate n'okukkiriza tokkiriza nnyo wetegeerere uliriza information oweeyinge naye bino ebya nnyonyonyo Edgar kale ono agambye kati mukulu tusabirewa because zonna kyaki walaga ate zirina problem ono yabuuza yaani yabuuza bamuyita Matovu Nagga Matovu kyendaba okay mukulu Matovu mukama waffe yeebazibwe olabika oli mukkiriza naye nga bwe naakamala okwogera ngambye nti omulimu gwaffe si kukondeminga era si kujustifyinga nti oli yatuukiridde wabula kujjayo obukyamu obuli mu bifo ebyo oba mu basumba abo beetereeze kaakati buli mukkiriza tukkiriza ekintu kimu Mukama agamba nti abo abalungamizibwa omwoyo omutukuvu bwe bamanyi Katonda bayagala so kaakati bw'obanga oli mukkiriza mutuufu omwoyo omutukuvu ajja kulungamya olina okukola ki nazuula ekintu kimu kubanga nze ayogera nasabira mu kyaki ezo omusanvu emu yokka gye sisabirangako wesidiye naye sijja kugamba nti nali simanyi Katonda oba nali nakyawa Katonda oba ki oba nali simanyi naye nga omwoyo omutukuvu yeyantwalangayo for a purpose ddala mbeere nga kyempandiika nkimanyi nga bwe nagambye nti information yange eri knowledge based kati ekyo kyekyantwalayo n'oyo ayagala okusaba buli wamu waliwo Mukama ajja kutaaga okusinziira ku spiritual realm yo spiritual atmosphere whatever is surrounding your spirit oba spiritual needs zo kubanga oyinza okugenda mu kifo nga weetaaga deliverance Mukama nakugamba sooka ogende wali when you are delivered olina omulimu gw'ogenda okunkolera jjukira tosobola kuweereza Katonda ng'oli mu busibe kituufu teri akozesa muntu musibe so kaakati osooka n'osumulukuka naawe waliwo Mukama wagenda okulaga okugenda ng'ogenda kusumulukukirayo naye nga teriiyo kigambo kyokka ng'oli mubuulizi wa njiri naye nga weetaaga kigambo kaakati nebakusooka ne bakutwala gy'onoosumulukukira ate n'akugjayo n'akutwala gy'onooyigira ekigambo eky'omwoyo
omuntu ow'omunda ate ne wabaayo agenda okuyigiriza self deliverance okwesabira oba n'okulwana entalo ez'omwoyo oyo naye n'abeera awo naye nga sigamba nti genda wano weewali kino genda wali weewali kiri omwoyo omutukuvu ye muyambi waffe kati abuuza ekyo nsaba yennyikire mu kusaba abuuze omwoyo omutukuvu nsabirewa. Okay. Mbadde ngenda kubuuza ekibuuzo kye ntera obuuza naye gwe oyawukanyeemu ne bano abalala because bano abalala boogera bakugamba eyo vaayo eyo wabi temusabirayo eyo temugendayo oyo pasita mubi naye ne batakugamba wajja okola ki gy'olaga ati gwe oyawukanyeemu nti yo justifying nothing ate tokonda eminga so mukama gwe oba oli eyo ng'osabye n'akuluŋŋamya nti awo wooli we watuufu beeraawo na bino byenjogera tebaba kuntuma sandi byogedde naye waliwo wano ekyawandiikibwa kigamba nti senga ŋŋamba omuntu nti ali wicked kiri mu Ezekiel 3:18 era nsoma kigamba nti when I say to a wicked person you will die and you agamba nze the prophet do not warn them or speak out to dissuade them from their evil ways in order to save their life, that wicked person will die from that sin and I will hold you me accountable for their blood. Kanzize mu Luganda agamba nti singa ngamba omuntu nti mukyamu oba ali mu kibi ng'akigamba nze profeti nze ne sigenda kulabula omuntu oyo n'afiira mu kibi nze agenda okuvunaanibwa omusaayi gwe nze mbaayiyo omusaayi gwani gwoyo gwe ŋŋanya okulabula so kati wano nange neewala kuvunaanibwa ki bintu weewala kuteekebwako omusango ogwo ogw'abantu abo be bandaze nti bakyamu so kati I'm only playing my duty siri wano kugamba gundi nti bwa wano odde wali agwo si mulimu gwange wabula ate Mukama yaŋŋamba nti oyo ali bw'atyo labula ensi kale ekisembayo wano kye nnina then naawe ojja kwongerako oba olina bye walabayo ku vidiyo ez'enjawulo ono agamba with the woman in black that talked about hair and makeup ndooza agamba nze era ategeeza nze you said you now want to base on facts from Bible. You'll be referring to the Bible verses, but with this man, can he also quote scriptures telling us God showed him is not enough, and with God, and which God? Our big almighty God or small God? After all, people say God, yet they mean small gods. Please bring people that are not biased or have their own purpose coming on media. I hope that's not Edgar. This is not Edgar this time. Edgar wanyonyonyo siyo. Ono bamuyita tusiime. Bababura oba babara. Kakati babara muwala wange kubanga mmanyi bano abantu bano abasinga they fall within the range of my one, if I was serving a small God sisobola kujja wano era nenangirira nti I'm serving a small God. Yes. Kati ye okugamba nti which God aba ayagala nze nziremu mubuulire which God. In which case by all means I have to say the big God. Whether even if I serve a small God. Even if you're serving a small God. So such a question is a bit irrelevant. Now kyengenda okumuddamu kiri kimu nti nange nkootinga ebyawandiikibwa ndowooza naakakootingako wano nga bina bitaano. Ekirala era nze nsaalirwa nnyo kubanga okumanya kutono. Ebayibuli eyo teyaliimu chapter na verse, kyali nga kitabo nga bw'olaba novel. Ng'oli wanaasoma textbook. Okuva first of all Yesu afa mu 33 AD. 33 AD. Paka 405. Emyaka 307. Bayibuli teyaliiwo. Nenge kanisa yaliwo. Abantu nga babuulira ekigambo. Era nze nkakasa
nti ekkanisa yaliwo yali nga it was more solid. Esinga eriwo kati. Esinga nga yamugundu okusinga eri dilute nnyo. Eri eyali esinga teyalina byawandiikibwa. Baasomesanga batya? Captain. Ulira. Ekkanisa yaliwo. Abantu abo tebaalina byawandiikibwa. Oba kyenjogerako nkirete figuratively. Ebyawandiikibwa bino zaalinga scroll. Scroll nga bakuba papyrus ne banyiga bulungi ne bakola ki nga bawandiisa ngalo. Inga mu Buyudaaya mwonna ndowooza by the time of Jesus Christ temple yokka yalina ebyawandiikibwa. Temple Jerusalem temple eyali egi mu ggwanga. Kaakati zina synagogues zaaweebwanga some scriptures nga basoma busomi okuva mu Old Testament. Jjukira nti ekkanisa bino ebyawandiikibwa bino bye tuyita endagaano empya. That is the very time bano bwe bawandiikira. Kati nze mpandiise ekitabo kino. Ali ekitugumu amanyi nti nkiwandiise. Anatwala budde ki? Mu kaseera kano aka information age kigenda ku mukutu ne kigenda era kijja kutwala ebbanga. So enjiri ya Luka eya Yokaana gye baawandika mu 10 AD, the book of John ne Revelation, byagenda okuvaayo nti abantu babitegeere. Ate baani abaategeeranga? Synods, dioceses, omuntu wa bulijjo wano nga tamanyi. Naye bye biri mu kitabo kino mu chapter eyokuna mpandiise njiri ki ekkanisa esooka gye bayita primitive church yabuuliranga. Etaliiwo wano tojja genda mu church wano ekubuulire abantu abo baabuulira batya. Wabula buli omu ajja kugamba okubeera omugagga, ajja kubeera oba oyagala bufumbo, oba oyagala visa, oba oyagala ploti, yenjiri eri mu ki. Naye ebigambo ebiri mu kitabo togenda kubisanga anywhere in any church here. So ebiri mu church muno, mu katabo kano mulimu ku page nti Jesus' teachings through the 12 apostles to the nations. Eri commission bye bagamba biki bye baasomesa biri muno. Ekkanisa yatambula etya okuva mu nzigota nedda mu mbiri. Kiri kye twayogerako. Biri muno. So kaakati afunye gezaako nnyo okufuna akatabo kano seekubira kalango, but this is information gye sobola kuwa ku mukutu wano. Kati ayagala okumanya biri wano. Naye kati kubeera we tugiwa ate ku mukutu ate bakuba enduulu ate mulumba ate muve mu ntalo. Kaakati for instance oli agambye nti bali baali bagagga nnyo, ajja kumanya nti ekkanisa yasooka yalagira buli omu aleete ekikye bonna nga nobody owned anything. Ebintu byonna byali communally owned. Ng'ojjayo oba oyinayo embuzi ng'oleeta buli kimu nga kiba kya kkanisa ekitasoboka ku ssaawa eno. Obugagga bwe boogerako kati bwaki sekinnoomu muntu omu n'obeera na kino n'obeera na kiri naye nga toweererako yadde omwana omu kati eyamba oba ki. Kati ono omuzzeemu nti okumuddamu nti quotation of scripture is a wrong notion. Si esayini eraga nti omuntu amanyi Katonda oba si esayini eraga nti Katonda omutuufu yamusindise. Kubanga scriptures tezaalingawo. It was not possible okujja ekintu mu Isaaya n'ogamba nti Isaaya nga tospecifiyize chapter na verse. Ezo ze quotations kubanga tezaaliwo. Okutuusa 1555 actually ey'Olungereza esooka 1557 ye Bible eyasooka wano just about 400 years 500 years ago. Bible teyaliimu ki. Kakati question nesigala nze muddamu bwe nti okujja wano nendeeta message Mukama gye yampa teyampeera mu byawandiikibwa. Bw'aŋŋamba nti ekkanisa y'Abakatuliki yakolebwawo basumba olwo ndeete kyawandiikibwa ki? Era tukibuuza Babula. Okuŋŋamba nti Muhammad ow'Obuyisiraamu teyaliiyo
wabula omuntu gwe bali bayita Muhammad ye Yesu ndeeta kyawandiikibwa ki era tubuuza tusiime Babula so kakati ebyawandiikibwa si ke kabonero akalaga Katonda omuntu gwaweereza era si ke kalaga okumanya kw'omuntu wabula kiyambako omuntu maybe to memorize the word of God. Okay. Naye ina kayogedde era tusiime nti olina bias kuki olina bias ku bantu information gyo eri biased nga ani for example kenda bawano kagambye please bring people that are not biased or have their own purpose of coming on media. Kitegeeza ndi mukungamba newala nkwewale kakati oyina kyoluubirirwa ku media nze atalina kanisa yange nti nkuyita atalina kanisa gye ninamu interest nti nkugambye gendayo gwe batasasula nti Sami bwe nzija wano onjokyayo actually I spend my own money to come here emyaka gyange bantu bayinza okundaba nga nyambadde buno bu tight I am 58 years tunulira omuntu ekintu kyeyefiiriza omuntu tayinza kuleka kukola mirimu gye oba mu masanyu ge kusaawa eno abantu abalina ku busente bwe bagenda ku biiki batwala family out bakola batya gwe nojja wano ogamba nti nze ngenda kulimirira basumba oba ofuniramu wa waliwo atayagala kufuna naye guno omulimu ogwampeebwa Katonda era nga lekawo byonna era nalekawo bingi nembirekera abantu alaba managing nze nembivaamu nsigaze guno. Okay. Kale akatabo kano the seven churches of Kampala abadde babuuza emusobola okajja nga oli ku UNIQE media wano ankubiraako. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya UNIQE media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.